ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde bannayuganda bakuba akaluku wa pulezidenti wamu n'ababaka ba paalamenti era nga akakiiko k'ebyokulonda kalangira ebyava mu kulonda ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwe gumu. The Electoral Commission declares Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta elected President of the Republic of Uganda. Kati olwaleero ekibiina ki National Unity Platform nga kikulembeddwa munnamateeka waakyo Meera Lubega Sseggona nga bagamba nti okulonda kuno kwetobekeramu ebuvuyo bungi ejjaviirako okulonda kuno obutaba kw'amazima. Tumaze okumuwaabira ne semanisi zifulumye. Ekiddako kumuyigga we tunaamusanga wonna. Oba yeekwese wansi wa kitanda, oba yeekwese mu kiraalo kya Nteeze, akimanye nti tumuyigga era tugenda mufuna tumuwe empapula zino atajja guma zambiro. Pulezidenti w'ekibiina kino yafuna obululu ebitundu 35 ku buli 100 era bategeeza nti obujulizi obwaleeteddwa mu kkooti buluma abantu ab'enjawulo be balumiriza okutaataaganya okulonda. Akakiiko k'ebyokulonda bwe twakawa omukisa okukola omulimu gwako ne kagukola bubi. Tuzze mu kkooti naye ekola omulimu gwayo. Saagala kutandika kudda mu by'emabega wadde ebyokuteebereza. Kkooti katugireko ekola omulimu gwayo bw'eneemala gukola olyoka ogiramule. Saagala kulamula gwe siwadde mukisa. Munnamateeka Sseggona bw'abuuziddwa lwaki pulezidenti w'ekibiina kino Kyagulanyi Ssentamu teyalangirirwa ku bukulembeze annyonnyodde bw'ati. Tukyayagala Museveni okulaba ng'akogga. Twagala tumuzzeeyo. Museveni twagala tumuzzeeyo. Ne bw'anaabazze kuwagirani kubanga jjukira tusabye tebamukkiriza okuddamu okwetaba mu kalulu. Naye ne gw'anaaba aleese okuwagira n'ayimirira naye katuuti. Twagala akogge naye. Oba oli awo omutima gwe tunaaba tuli awo ne gukola emitima gy'abakadde abalala kye gikola okusalawo okwewummuza. Ababaka abalondebwa ku kadda ya NUP balina bye batunyonyodde. Fayiro donadona ebitabo ebigema ku mateeka mu nsi yonna byasomeibwa buli ekyetaagisa okutwala mu kkooti. At least kale banaabubba mu kkooti naye nga tubuleese mu kkooti olw'okuba bawamba nnyo beejenti baffe tewali kwoleka nnyo. Katuzze wano nga tumanyi nti wano bayinza n'okugamba nti omusajja yawangula mbutuufu naye tuzze tulabisa abalamuzi ekyo mulina okukitegeera tuzze kubalabisa. Dennis Ibanda wamu ne Brian Kanakulya be bakusagudde eggulire lino ku Rababa Regulo.